mwe mugenda okukola nga ba Asha mumukubireko ku ngalo ebazaako kyali wange okuva ejjinja oyo mwagala nnyo mumukubireko engalo banna Amelia, thank you very much. Shibaholic. 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 Banamawulire mwetwalagana nange nafuuka munnamawulire genfunawo ge mbabuulira ge bwe nfuna amawulire nga mbabuulira ge nninawo kati ge nninawo batwebazakomawo pawahosi yakomawo ndowooza mukawulira ke bayita akaliro beebaze Shibaholic once again mwekubire ku ngalo Shibaholic mwebale kukuuma kyali wange nga ye Eva olw'omukwa omusajja yayogedde ekigambo bannamawulire waliwo omukwano gwange yagambye ekigambo mbuyanga mulo bw'oba olina kyaliwo nga ye namba emu ng'olina n'omulala ye namba bbiri ng'olina Amelia ye namba ssatu ng'olina topiki ye namba nnya gwe manya gwe namba ki bw'oba ne kyaliwo omugagga nga olina kyaliwo ow'okubiri mugagga n'ow'okusatu nga mugagga n'ow'okuna nga mugagga gwe manya kabaka oli muki so mwebaze Shiba tukwebaza nnyo tetugenda kuwana ate kati ennaku zino twayongeddemu nnyo twayongeddemu omuliro kasita waleese kyali waffe ate omulala gwe tugenda okwogera naye mu myaka egiddako kati nzija kuba njogera n'Amiru nga soogera na Shiba